tugenda mu kalulu ke tutuumye protest vote. Naye ekibuuzo kiri kimu. Be tuvuganya nabo bo batutya. Bakimanyi nti we are opposition, meaning we are halfway government. Bakimanyi nti government kyesobola okukola opposition esobola okukubisaamu emirundi 10. Temulowooza nti tubanjizza nnyo ekisanga kyekiseera tukyuseemu ku mmanja. Temulowooza nti amaziga tegagaba buyinza wabula obukambwe bwe bugaba obuyinza. Temulowooza nti tusabisizza nnyo eggono kyekiseera tusabiseemu ku ddoboozi ekkangufu. Akawungeeza ak'eggulu Muhoozi yakoze zitweet eziwerako wabula mu tweet gye yakoze mu tweet ze yakoze mulimu tweet emu eyankutteko tinsobola okusalako Bobi Wine omutwe. Ayogera comfortable because akimanyidde ddala bulungi nti temuyina kye muyinza kumukola. Mwe temulowooza nti tususse okukwatikako. Temulowooza nti fasanga yajooga. Twalisoose ne twebuuza Odinga yazimba atya Kenya. Odinga abantu bayinza okugamba nti muli wankwe oba osanga. Naye Odinga talondangako kukolera mu gavumenti yonna. Wabula gavumenti yeesanga ng'eyagala oba teyagala. Erina okufiiringa Odinga ewulirize kyayagala. Kino nno kiyambye nnyo Odinga oba osanga ne bannakenya oba osanga nti weewaawo Odinga asobola okulabika ng'omuli w'enkwe. Naye ku bukambwe bwe bukyayambye bannakenya ku bbeeyi y'ebintu. Kubanga omukulembeze togenda kukola by'oyagala. Togenda kutambula nga bw'oyagala, togenda kutta bantu. Ng'Odinga akutandikiramu akwakiramu. Odinga oluvannyuma lw'okutandikiramu n'okukwakiramu oyina okumunoonya omwegayirira, ate bw'omwegayirira ebitongole byasinga okwetaaga byakwerinda. Kabineeti za Kenya ezibadde zisinga Odinga yabadde atambuza security oba ebyokwerinda by'eggwanga nga yasasula amagye, nga yasasula poliisi. Era Ruto yali ateeseteeseeko okutta Kenyatta nga Kenyatta ye president weewuunyi. Odinga ali ku opposition ye yataasa Kenyatta. Era kyova olaba enkolagana y'Odinga ne Uhuru yajja nnyo ne bwefuna ebigichallenge ng'esigalawo. Kubanga Uhuru eyali ku opposition yataasa Kenyatta eyali president ku vice president we yali ayagala okumutta basobole okutuuka mu kulonda okwawamu ng'olwedde ye president. Lwansonga owa Kenya ssemateeka akirambika lunye nti president bw'afiira mu ntebe alina okumuddira mu bigere deputy we. Kati gwe kuba akafaananyi nga deputy we yeegwaniza entebe era nga yagenda okuvuganya oguddako, naye ng'ate alina kusooka kutta mutuuke mu kulonda okwawamu ng'olwedde ye incumbent. Odinga n'alabula Kenyatta ali ku opposition yalabula president nga n'olukwe talutegeddeeko. Era yataasa president ne mu kifaawo we baali baagala okumuttira yamuggyirawo mu mmotoka ze oba mu konvoyi ye Odinga. Odinga ag'amaanyi yagajjawa. Influence yagijjawo eteeka gavumenti ku bunkenke ne yeesanga nga ne bw'aba si yatudde yasobola ogikontrolinga. Era ng'erina okumwetaaga eyagala teyagala. Lwansonga nti Kenyatta yazimba amagye oba yakola ekintu nga gavumenti yonna tosobola kumulinnyako, tosobola kumusibira waka. Ate nga bw'akusongamu olugalo mu buli ngeri gavumenti yasobola okugisuula. Buli gavumenti ejja wano mu Kenya era y'ensonga lwaki oba osanga Odinga talina kufuga. Buli gavumenti ejja wano e Kenya eba etandika okuwaganyala ng'alina okugigambako ssebo togenda kufuga bantu ebyo bya kisiru, togenda kulinnyisa bbeeyi ya bintu mu ngeri y'ekisiru. Alina kubeera Odinga. Naye Odinga ebyo byonna teyabituukako mu kisa.
Era Odinga is the true definition of halfway government. Odinga musajja mukambwe. Odinga musajja mubazi. Buli government kyesobola okukola ne bwe kubeera kutta. Asobola kikubisaamu emirundi 10 n'okudda waggulu. Odinga ffe mu nsi endala gwe tusobola okulaba ng'omuli w'enkwe. Olw'okuba agenda mu zi gavumenti n'akolerayo. Bannakenya wano bamuyita baba taata w'ensi. Odinga akoledde ebintu Kenya n'okusinga Jomo Kenyatta eyali badde taata w'eggwanga ng'ate abikoledde wakati mu kuvuganya. Takkiriza gavumenti yonna kuwaganyala. Era gavumenti bw'eba ewaganyala esukke ku batuuze ng'agimenye ebiwawaatira amanye ew'okukwata, amanye eky'okukola, okukikolera mu kifo ki, ne weesanga ng'olina okuvunnamira Odinga. Oyagala, toyagala. Era Ruto yali aleese ku Odinga amawaggali n'ebiwawaatiro. Ng'ayagala okulinnyisa ebbeeyi y'akawunga ate bano w'olinnyisa akawunga kibange Sudaani w'olinnyisa omugaati osobola okuggwa. Ng'ayagala okulinnyisa bbeeyi ya gaasi ebikola obulamu obwa bulijjo. Ng'ayagala birinnyisa ate ebirira kizale nga mu Uganda omwenge gwa layisi okusinga sukaali. Yamugamba linnyisa myengejjo. Linnyisa ebyabacakaze. Naye ebintu abantu ba wansi ebibatambuliza obulamu ekyo tekigenda kusoboka. N'agezaako okutta be yattayo. Naye ngatta n'Odinga atta. Atta omu Odinga atta 10. Anyiga omu Odinga anyiga bwe bati. Odinga ne kimuteeka mu mbeera nti yalina okugamba ku bakulembeze b'e Kenya era y'ensonga lwaki oba osanga Mukama teyamutonda kufuga. Kubanga ate yali tannateekateeka ayina kumugambako. Yali tannateekateeka ayina mmuteekako kazito. Bannakenya ensonga lwaki tebakyawa Odinga. Gwe mu Uganda n'olabayo omu ng'alina owa NRM aba alina okukubwa. Kubanga talina ky'abaanonyeeyo kya mugaso naye ono bamulaba. N'abeera ne Ruto, n'abeera ne gundi, n'abeera ne gundi. Lwansonga nti bakimanyi nti okubeerayo kwe kukyayambye n'okukwatirira bannakenya ku bbeeyi y'ebintu. Kwe kukyagamba ku bakulembeze nti lino kkuba obeera okutta effu. Gw'obadde okimanyi nti mu gavumenti ya Ruto Odinga yasasula security okuva ku poliisi, amagye, bajeti y'ebitongole eby'ebyokwerinda gavumenti erina kugiyisa mu Odinga. Yakikola atya? Tetumwegomba okubanga tanyigirwa mu nnoga, okubanga ne President Ruto bw'aba agenda omumusongamu alina omumusongamu n'ekitiibwa oba n'amagezi amangi tamusaatuukiramu. Yakikola otya okufiiringibwa nti you are also a government but a semi-government but you can do ebikyamu oba eby'obukambwe ebisinga n'ebya gavumenti singa gavumenti ebeera ekulumbye. His Excellency Bobi Wine eddembe lisusse. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obukakkamu bususse. Ekisa kisusse. Kyekiseera abasajja bano tusobola okubalaga mbu buli kye bakola tusobola okukikola emirundi 10 n'okubakira. Essaawa eno bakulaga nti baatongozza eggaali naye kye batamanyi ate tusobola okukomerawo mu ggaali. Ye Excellency Kyagulanyi Ssentamu tukomyewo eggaali wadde nga si ntongoze. Ye Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali ezo ge gagenda okubeera amagye gaffe. Oli bw'atulumba tusooke tuteeke amateeka ebbali. Kubanga amateeka baagakola oba yagakola ng'ayagala kusibirayo gwe kwerwanako. Yenna atulumba bannange tulina okuzzaawo amagye, tulina okufuna amagye. Baabo baatongozza eggaali. Eggaali ze baatongozza ezeetalira mu bibuga nga baziwadde ne security. Mu ggaali mwe tulina okuddira abasajja bano nga tulina we tusobola okubateera ku bunkenke. Ng'oli ayogera n'ekigambo naga ngenda kukidda Bobi agenda kukiraba atya. Ne tuli aba opposition
bebaswana okusongamu olugalo ne bawoninga n'omukulembeze waffe ntujja kutta olw'okuba bakimanyi nti tetulina kye tuyinza kubakola. Pulezidenti ke kaseera twakitinge. Pulezidenti ke kaseera okomyewo omubanda. Ng'Odinga akugoba atya ku bwa kamisoni Kenya gavumenti n'ekulemesaako. Ekyokulemezaako Mpuuga ku bwa kamisona His Excellency Bobi Wine kiraga nti ku opposition baagala tusigaze busigaza linnya naye nga tetulina maanyi. Nti n'Empuuga atabasala kangeze ng'avuddeko. Bawulira nga balina omukujogesa asigaleko tulabe ky'onoomukola Kenya. Ng'ebyo bikola Odinga agambye nti va ku kakiiko ka paalamenti oba gambye va ku kifo kino mu paalamenti ng'osigalako otya nga gwani gwe kennyini tomutidde okusigalako oba yo gavumenti tetidde okuwagaawaga nti sigalako. Pulezidenti tulina okutandika okwakitinga. Pulezidenti tulekeraawo okubanja kw'ebigambo. Pulezidenti bano abasajja tubalage nti twetaaga ntebe. Pulezidenti bano abasajja balina okukimanya nti twetaaga kubagoba kubajjawo mu mbeera yonna. Naye omuntu ng'oyo bw'aba alemezaawo Mpuuga tumusuubire tutya okutulangirira nga tumukubye akalulu tataddeeko bunkenke bwonna. Pulezidenti bano abasajja bagamba nti weobeera n'eggaali oba bw'obeera n'ekikosi ekitamanyiddwa mu mateeka bubeera bumenyi bw'amateeka baatusiba katambaala kulemwa kwetaggulula. Tewali kyokola ng'olwanyisa Nakyemalya ne kibeera mu mateeka kubanga ne kyokoledde mu mateeka kikusibya era kisobola okukussa. Jakana Naddu lyavundira mu ntaano olunaku olwaleero talina tteeka na limu lye yamenya. Yasini Kawuma ali mu ntaana talina tteeka na limu lye yamenya. Kakati maaso g'abano temuliimu mateeka. Amaaso g'abano bawulira ekintu kimu bukambwe bwammwe. Tugenda okuyingira protest vote tulina okuba nga tumaze okucreatingawo amagye agaffe gasobola okuteeka byabakama ku bunkenke nti tojja kulangirira. Okulonda okuwedde wano Kenya BBC eyatuuka okukulangirira ebyamangu. Omanyi lwaki? Amagye g'Odinga nga gagamba langirira. Omukulu w'amagye ono gwe bakattira mu helikopita langirira omusajja. Naye waliwo ensonga lwaki BBC ye yalangirira. Ewa Electoral Commission byabakama weeno obunkenke bwe yaliko mu kalulu akawedde nga buli force emugamba nti langirira wallahi ng'agiraba y'amaanyi. Era BBC yakola okulangirira okwayo ng'omukulu agaanye okulangirira nga bikyamulemeredde mpulirizaani. N'ennaku omusanvu ezirina okulangiririrwamu tezaggwayo lwa nsonga nti BBC eyalangiriranga yoono akyali ku masimu aba yakava ku y'Odinga ng'afuna ey'omukulu w'amagye nga naye mugalangirira Odinga. Aba yakavaawo n'afuna eya Ruto n'afuna ey'ambasada owa Amerika langirira Ruto. Kwegamba okulonda ne kubaawo ne kuleeta obunkenke nga n'ow'ebyokulonda ate okubaako gwalangirira ku sayidi zombi kimusala. Ffe mu Uganda omuntu alangirira nti gundi awangudde comfortably. Amagye ne gateekinga ova ekibuga akulira oludda oluvuganya n'asibirwa ewaka. Singa tubeera ng'abasajja bano twabasigamudde ensigo nti kye musobola okukola naffe tusobola okukikola mulowooza basobola okwerangirira bbira mupango. Naye abasajja tebatutya. Abasajja batuwambamu be batuwambamu. Abasajja batuttamu be batuttamu nga bo kye beeraliikirira mpozi kiri kimu kubasazaako buyambi Bulaaya oba nabba ku bya sanctions Bulaaya. Ne si lwakuba nti tulina kye tusobola okubakola ekisukkakaawo. Odinga bw'otta akuttira. Bw'omuttako akuttako. Bw'omutiisatiisa akkuba entiisa. Njagala bano abeepanka abaatuwooninga n'okutuwooninga nti mulinde kampeyini mulabe ku mulambo gw'omwana ogugudde.
ebere saddako okukimanya tuli bamaanyi ate naffe tukola ki tunyiiga ekifaananyi kya tuli baddembe tusiize kinene y'excellency ekifaananyi kya tuli bakozi ba fujjo tusiize kinene y'excellency kubanga tulwana n'ab'effujjo ebiseera ebisinga abamanyi n'okutuma ab'effujjo abalala timugende mu batabangule basipapa type teeka ki gitwali tumenye singa sipapa yakubwa bubi nnyo ku kitebe kya Nuupu Ekamocha teeka ki twali tumenye singa omwana oyo ali enisikeni twamukwatira ku kitebe kya Nuupu Ekamocha ne tumumenya amagulu abazungu betwagala okusiigira ekifaananyi nti bannange tuli baddembe omuzungu tagabira buyinza wa ddembe omuzungu tagabira buyinza wa mpisa wakati mu kusaba obuzungu obuyinza omuzungu akimanyi nti obuyinza obwo bujja kwetaaga decisions bujja kwetaaga okusalawo okwekikugule osobola okubukuuma era okwekikambwe osobola okubukuuma kakati tulina kumulagira eno ku opposition nti we can defend what you given us tusobola okukikuuma naye kabeere maama oba taata ewaka omwana nga buli we bamukuba ajja najja n'aloopa ajja buzzi n'aloopa maama gundi ankubye nja kumukuba oba taata gundi ankubye taata gundi ankubye n'akulira mu mbeera ya taata gundi ankubye nga tasobola kwerwanako taata tasobola kumuwa busika kuba aba ategedde tasobola kwerwanako bano abasajja tubasiigidde nnyo ekifaananyi eky'eddembe bano abasajja tubasiigidde ekifaananyi kya tuli baddembe kyekiseera tubalage nti tuli bakambwe n'obuyinza bwe bagenda okutukwasa tusobola okubukuuma omuzungu ensi yonna gy'awa sapooti nga waliwo ayagala okujja aba akuwadde olw'ensonga ayina bizinensi gy'akolera mu nsi eyo oba ayina ebyamagendo byayisa mu nsi eyo oba ayina ekyobugagga ky'aba ayagalako mu nsi eyo kakati gwe bwakuteekawo oba muyima ki atasobola kwerwanira ntalo ze muyima ki atasobola kuba muyima ki atasobola kutta muyima ki atasobola kunyiiga bano abantu kyetaaga tubalekeko ku feesi yaffe endala ntusobola okukuuma obuyinza nga mubutuwadde era tubalage nti tukola obukambwe tubalage nti tuli bakambwe bwenkaniddeawo balabeko ku sayidi yaffe endala ekaaba bagirabye esabise eggono bagirabye esabise ekisa bagirabye kyekiseera tubalageko ku sayidi endala nti bye batukola naffe tusobola okubikola omuzungu asobola okubikka akatambaala ka demokrasi nagga njagala nnyo abantu b'eddembe naye ate omuzungu ye muntu asinga okwagala omuntu asalawo omuzungu asobola okulwanyisa bamafiya n'enjaga ng'ate ye yabakuliyetinga kolowooza nti gwe wali wakuliyetinga Pablo Escobar naye mu kuliyetinga Pablo Escobar neekuliyetingirako ssente ez'okumulwanyisa era neemanya nti mu myaka bwe giti nja kuba mumaliriza naye ng'ate waali mu kaseera kano bayo kyenjaga ya bukadde 2 naye ng'ate mu Amerika eyingidde yakawumbi ka $1 naye nga bookyezzaako ya bukadde ebya mbu balwanyisa Pablo Escobar oyo ye muzungu omuzungu mubanda atali mubanda oba omuzungu wa ddembe atali wa ddembe omuzungu ayagala bantu abasalawo omuzungu ayagala kumalirivu bwaffe sayidi zonna ez'ekisa tuzimulaze lwa nsonga ti era omukulembeze olina okubaamu ne bambi kuba bw'otaba na bambi ensi oba ogenda gimalawo katubalageko ku sayidi mwe tulina okukuumira obuyinza bwe batuwadde tubalageko ku sayidi ntusaanidde okukwata obuyinza bwe batuwadde era tubalageko ku sayidi tusobola okukuuma territory Uganda esokubeera territory y'abazungu nti omukulembeze atuula awo yalina olulwana ez'e Somalia yalina olulwana ez'egindi
yalina okutabaganya ab'e Kenya nga balwanyi ekyo ekifaananyi tukibasiigidde timunaasobola okututumanga e Somalia munaasobola okututumanga e Congo munaasobolanga okututuma egindi tusooke tusiigira abasajja ekifaananyi kino nti obuyinza bwe tubasaba tusobola okubukuuma si kulumbwanga ne tukuba enduulu nti mulifa mulaba kaki ne batuuka n'okututumira ba amaca nabo bajje balumbemu kubanga baagala tusigale nga tukyapuliikinga ekyeddembe tuli baddembe tulwanagana n'abamputtu twagala kutta Timba tetugiyinza kugikubisa mu ziŋŋoonyo gw'ono akubisa enswere ento Timba eba yaguma omubiri gavumenti ya Museveni eringanga mwana muto omwana omuto tawulira bimubuuliriddwa omwana omuto oluusi awulira muggo bw'omubuulira by'omubuulira ng'olaba ayongera kubikola omwana omuto awulira muggo wano mu Buganda we twagambira suula omuggo oyonoona omwana suula obukambwe gavumenti ekufutubbaleko eno gavumenti etufutubbalako lwa nsonga ekimanyi tetulina kye tuyinza kugikola naye gavumenti tulina okugiragako tulina kye tusobola okugikola tugiteekemu n'obunkenke nga tugenda mu protestive vote nti tojja byabakama kulangirira nga bw'osanze tojja kukola nga byabakama w'osanze mu kaseera kano tuli ku opposition but in reality are we on opposition fe abaswana okgayo commissioner tumusudde gavumenti neemulemesako oba speaker n'amulemesako on which ground ku ddiiru ki mbabuulira his excellency Bobi Wine kati kino tekikyali kyakyama tekikyali kyakukweka this is the right time to create your own army toyina tteeka ly'ogenda kubanga omenye mu mateeka g'ensi yonna you are halfway government means you are a semi-government esobola okukola gavumenti byekola semi-government ejja kuttanga baana baffe baminisita baayo bayineeyine tulina okuba n'amagye agakola ku bantu nga babwanika abantu nga bampuga bagoba batya ne weeremezaako on which ground ku ddiiru ki batwa akagabo type ku ddiiru ki obuyinza n'obukulembeze tebitwalibwa bw'amaanyi bitwalibwa bagezi kyokka ate amaanyi gasobola okusooka ow'amagezi okutuula mu ntebe amaanyi gasobola okusooka ow'amagezi okutuula mu ntebe nti wakati nga tukozesa amagezi tulina okukuliyetinga amaanyi tulina okunoonya amaanyi bano abasajja buli kye bakola tukibakolenga kale n'entiisa yokka nti Bobi takwatwako tulabe banaamukwatako eyo twagibakubadda ntakwatwako tulabe banaamukwatako Odinga akwatwako wano Kenya oba oyagala kugyokya gavumenti tulina okugiraga buli kyesobola okukola tusobola okukikubisaamu 100 times naffe okutta tusobola okukukola kuba tukikweka bannaye tubeere baddembe bannanga obulamu bw'abantu bwa mugaso ne bano okutta bakirabanga kya bulijjo abatalina musango ate nga mu bo mulimu abalina emisango yenna addamu okutta naffe tusobola okutta yenna asobola okuwamba naffe tusobola okuwamba yenna ayagala okubuzaawo naffe tusobola okubuzaawo this is the right time nga tukyalina obudde n'omukisa
okufuna abaana abaffe libeere ejje lyaffe. Gavumenti bwetukubba entiisa tujja gikubanga entiisa. Awo gavumenti bwettidde abantu baffe ab'enjawulo naye tubadde tulina ogittira abaayo. Omuzungu afune kwa lipooti. Kyaluli tubadde tukaabanga bukaabi naffe tutandise okwemaliranga ku nsonga zaffe bagayiya. Kali bakasajja. Omwana ow'amaanyi ewaka era omugezi gwe bawa obusika. Asobola okwerwanira entalo ze saaloopa. Yeekiserense Kyagulanyi Ssentamu. Eddoboozi erisaba twogezza eddoboozi ly'eggono. Twogezza amaziga. Twogezza obulumi bye tusabisa. Tusabiseemu ku bukambwe. Tusabiseemu ku bwannakyemalira. Gavumenti gy'odiringa nayo bw'eba yannakyemalira olina gikuba mu ngeri ya kinnakyemalira. Museveni bwe yamanya nti Obote atera okutta mu ye sitayiro mwe yamulumbira. Lwaki alowooza nti byakoma ku ye? Nkasuka kawooningi kano. Nkasuka kawooningi kano. Ku baana abo abeeyita ab'amagaali nti nja kulumba Nuupu nja kulumba kya nze nja okwettira. Nkiddamu nze nja okwettira. Ebyo ebikosikoosi byabwe bye basindika nti mugende mukole nze nja okwettira. Nze nja okwettira nze soogera bwogezi twagala buyinza kati. Twagala buyinza era njagala bonna bakimanye. Gavumenti beetumo tukolako effujjo. Buli gavumenti kyekola tusobola okukikola. N'okukiyisaamu tusobola okukikola. Structures zizimbibwe. Bakoordinata mu bitundu ebyenjawulo bakuŋŋaanye abaana babeere nabo. Teri kusibira muntu mu nnyumba ng'okulonda kuwedde entiisa tulina tutandikira gizimbira eno. Teri mmaje kwefuga kibuga nti mmwe temulina kibeeramu ng'okulonda kuwedde. Tuli oba tugenda mu mukisa ogusembayo. Nkiddamu tuli oba tugenda mu mukisa ogusembayo. Nze tulina kugendamu nga tuli baddembe tuti. Nguwuninga otya omukulembeze waffe ne wabulaayo naawe akuwooninga akuteeka ku bunkenke okikoze comfortable ate bagera kunkola ki? Wano weyeekula omutemiivu so nga ebigambo by'omuguuli ggambo bye abamanyi Oluganda tegubeera mwoyo gwe. CDF nga yeewera nti nsobola okusalako omutwe gwo nga gogwo tetusobola gusalako. Golowooza ogugwo tetusobola gusalako. Tukubemu ku ntiisa gwe. Tukulage nti ne konvoyo tusobola okugyekiikamuuko olunaku lumu gwe. Manyi bano abantu balowooza nti kati ye Uganda naye nga abantu ye Uganda bonna. Golowooza Uganda ng'esituse yonna yonna oba osobola okugitemako emitwe yonna osobola okugisaanyaawo. Yeekiserense kye kiseera ekisa okukolima n'amaziga bikome era tulage ensi ntusobola okukuuma obuyinza singa tuba tufunye omukisa ogubufuna. Tulina kitandika eno kiteekateeka n'obukambwe bwaffe okububooleka. Ekisa tukozesezza kingi naye mpaawo kalungi ke tufunye mu kisa. Ekisa kitutte baganda baffe. Ekisa kiremazza abantu. Tubeere baddembe n'afuuka tubeere baddembe paka wa. Your Excellency, tubeere baddembe paka wa. Tunalaba bamaze kututtako olwokuba bakimanyi tetulina kye tujja bakola. Mbuulira gavumenti. Mbuulira abaana beetu mu kukola effujjo. Mbuulira abatweweredde. Yenna awulira kati ng'ayagala obulamu ddamu olumbe ku kitebe kya Nuupu. Nze nja okwettira. Ddamu olumbe ku kitebe kya Nuupu kati. Ddamu weekiike mu kkubo lyaffe. Bwanika ddamu oyogera eby'ekijega. Mpuuga ddamu oyogera eby'ekijega.
Odinga Kenya ngomujejembukanirako ebyekijegga mubuze Gachagua eyamumanyira yamunyiga chess onvuma lwa Ruto oyagala kuncha yansi lwa Ruto kankulage nti nkwatagane Ruto ate Ruto akugoberewo Odinga yagobono kuba vice president oba deputy president kumujoga kumulengeza kumulaba mukamwa nakulowooza ntayina kyali olw'okuba ali ku opposition bo be bali mu government opposition esobola okufuga government lwaki bagiyita oludda oluwabula government mulowooza kugiteekeko kazito nti ngambye infilise veewo ngambye emmwanyi togikwatako ngambye lino etteeka sirisiimye eggwanga lyatambuzibwanga zi gavumenti bbiri oba lirina kutambuzibwa zi gavumenti bbiri yensonga lwaki bwe weetegereza Kenya etulese gavumenti zifuga bbiri etudde n'ey'oludda oluvuganya etudde bw'eba ewaba ng'ey'oludda oluvuganya egikuba nti tulina kukwata wano naye mu Uganda Museveni ye Alpha era ye Omega kuba akimanyi ebigambo tebitta tujja kukoma kumwogerera tujja kukoma mukolimira tujja kukoma mukaabira tujja kukoma kumuloopa Museveni bw'otuttamu omuntu naffe tuba tulina kuttamu muntu otta omu tuba tulina kutta 10 bw'osindika ebibinja ebitukolako effujjo oyinza okuddizibwa mayiti bannanga obuyinza tebalembeka bulembeke obuyinza basena busenne n'ekibuli zonna ebirala tuli bulungi obuwagizi obutwala obuyinza tubulina amagezi agatwala obuyinza tugalina tubulamu maanyi obumalirivu n'okusalawo lino ejjoogo lisusse kana akamanyiro kasusse kirina okubaako ne we kikoma tulina okubalaga nti we are halfway government kyonna kye bakola we can do it better 100 times ye solution wakati nga tugenda mu votes protest votes protest njagala ebeere protest nga tewaliwo amagye asobola kujja kukugoba ebabalira obululu nga tewaliwo namagye asobola baga mu ddeeka olunaku lw'okulangirira ng'era omukulembeze waffe tasobola kusibirwa waka ku lunaku lw'okulangirira era yebateekayo amagye nga naffe tuweereza nti muveeyo basse ekyo tujja munona kumwenunulira obunkenke pulezidenti omukisa tugulina abaana weebali n'abantu ab'enjawulo abasobola okwewaayo ku lwa Uganda ne ku lulwo era nga basobola okukufiira ng'era basobola kola ekintu kyonna zirongaaza omukulembeze ali under attack ekisa kisusse eggono tusussizzo tukulisabisa obuyinza kyekiseera tusabise ku bikolwa kyekiseera tusabise ku bikolwa era batufiiring nti we are opposition era batutye ne tubeera tutya mu mbeera nga n'empuga asobola okulebera ku bwa kamishona kuba pikica nga tulina amagye gaffe gaba gagenda mumukolako ate nga talina kyaba agya tukola we are semi government yeffe tuba mu kifaananyi nti ffe tukikoze b'emiggo oyo bwanika
Musimanye gali ya gundi erumbe on which ground eddemu erumbe yenna gwe nalaba mu katambi nja kwekolerako